Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero kyagadde mbalage ku ddagala eryo, ddagala lya measles oba tumuyite mulangira. Ennaku zino obulwadde bungi mu baana, bulwadde bw'abaana bukwata nnyo abaana abato, abaana abasoma abo obulwadde bubasumbuwa. Babujja engeri giri nti ku ssomero eyo baba n'abaana bangi, kiba kyangu omwana we okujja n'obulwadde obwo obwa measles. Singa omwana we afuna obulwadde obwo oyinza kukozesa ku ddagala ki? Kikadde mbeere nga ndikulaga ly'osobola okukozesaako. Omwana wafuna wabanga afunye obulwadde bwa measles oba tumuyite mulangira, kale funa akakomera. Eddagala eryo liyitibwa akakomera. Bw'omala ofuna akakomera nkusaba ofune omutulika. Ogwo guyitibwa omutulika, ogwo gw'olaba gulina obukola butono nga bw'ogulaba. Funa omutulika nagwo guteeke otadde akakomera. Bw'omala okufuna omutulika nkusaba ofune enkejje nungi nnyo, nazo zifune. Bw'oba tosobodde kufuna nkejje kale afazaali funa mukene, naye sooka onoonye enkejje. Bw'omala ofuna enkejje funa n'eddagala lye bayita muleke. Eddagala eryo liyitibwa muleke. Funako obukoola bubiri obwa muleke nga bw'obiraba. Funa akakomera, ofune omutulika, ofune enkejje, ofune ne muleke. Bw'omala obifuna bulungi nnyo biteeke mu kaseffuliya, beera ng'obitokosa. Bw'ebimala okujja biggyeeko, beera ng'owa ku mwana wo oyo. Birindeko bisigale mu kibugumiriza ekitono, teeka kasowaani, beera ng'owa omwana wo abeere ng'awuutako. Ajja kutereera obulwadde obwo obwa measles. Mu kubawaako osobola okupima ejiiko ennene ezisenenva, n'oyoola ejiiko nga 3 n'oziteeka ku kasowaani, n'anywako ku makya ng'amaze okulya ekyenkya bulungi. Bw'atyo ne kawungeezi era muweeko ejiiko ezisenenva ejiiko 3 era abeere ng'anywako. Omwana oyo ajja kutereera bulungi nnyo mpola mpola. Ekirala, omwana oyo aba alwadde obulwadde obwo si kirungi kumuwa nnyama. Ennyama beera ng'ogyesonyiwa, tomuwa nnyama, si nnungi kubeera ng'agirya ate ng'alina obulwadde obwo. Kiba kikulu nnyo ennyama n'ogireka busobole okufuluma obulungi. Ekirala, bw'obanga ewuwo tonnaba kubufuna ggwe mu nnyumba yo nga tebunnayingira, nga teri mwana y'abulwadde, funa enkejje emu bw'eti. Funa enkejje giteeke waggulu mu kamooli ku mulyango oguyingira mu nnyumba yo. Osobola ogiteeka mu mulyango gw'emiryango n'oteeka n'emmanju enkejje emu. Kijja kuyambako obulwadde obwo busobola okubayitako bulungi nnyo ne butayingira mu nnyumba yeeyo ne butakwata baana bo. Okuggyako n'ekirala, obulwadde buno bwa measles babugema. Singa owulira nga gavumenti ekuba omulanga nti tugema measles, twegama endwadde ezo ez'enjawulo ezisumbuwa abaana, kikulu nnyo otwale omwana wo oyo babeere nga bamugema, olw'ensonga nti gavumenti obulwadde obwo ebugema bulungi nnyo. Kikulu nnyo okugema omwana naddala endwadde ezo. N'weziba zimulumbye nga badde mugeme, tabanga ono atali mugeme. N'olwekyo mbakubiriza nnyo mutwale abaana babageme naddala endwadde ezo ez'enjawulo. Singa gavumenti evaayo neeyita nti muleete abaana tubageme oba tugenda kujja tugeme abaana babeere nga babagema, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.